Nziddamu okwaniriza gwe mulungi akatwegattako kekadde okutembeetera ensonga saakati n'okulungira mbiki abetukulungidde mu munyo kusatu. Tugenda kunandikirako mu Paalamenti y'eggwanga lyattu Uganda mu ngeri ya ekinene kigenda nakusingira kyova olaba nga n'ensenene bagikongoza vo. Omubaka akiikira abantu bantungamu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Yona Musinguzi ataddewo embeera y'okulaba nate nga bayita Dr Musenero aveeyo annyonnyole naddala ku nsimbi ezaamuweebwa nga kinoganyiza nga bwagenda okukola eddagala erijjanjaba COVID-19. Ono agamba nti yasooka naweebwa ensimbi ezali kumpi mu biliyoni 7 era nga badde ayagala endala nga beebuuza ensimbi zino kiki ezigenda okukola era eddagala egamba okuba nti obaolyawo ligenda maaso n'okukolebwa liri luddawa. Katulabe ng'embeera nga beetambudde mu Paalamenti. Minisita wa Science and Technology Dr Musenero leero abadde asuubye okulabika mu lukiiko olukulira eggwanga okwewozaako kwebigenda maaso n'omwogerwako nga bwe yakwenyakwenya mukulembeze eggwanga n'amuggyako obuwumbi 7 ng'amutegeeza nga Uganda besobola okukola eddagala erirwanyisa COVID. Kyokka kyewuunyisa minisita atalabiddwako era kino kiviiriddeko abadde akubiza Paalamenti Anita Mongo okulagira omubaka okuva entunga mu Yona Musinguzi okujja kumulumiriza. Not registered anywhere and it is accessing big sums of money under the disguise of a group of scientists who have come together to produce for us a vaccine called corona vaccine. Mu kiwandiiko Musinguzi kyasomedde Paalamenti era alangira Musenero genda maaso n'okukosa olukujjukujju asobole okuba nga afuna ensimbi endala obuwumbi 31 obuyisibwe mu nsimbi ez'ennyongereza. Funding for vaccine manufacture and brackets preside 50 billion 400 million. Musinguzi alangira minisita okubanga yakozesa abantu abakimpatira bwe yalimba pulezidenti mu bano bali bagenda kumuyambako mu kukola eddagala lino mu bano mwe wali n'omwami we. I want to lay on table this paper which talks about preside officials impersonating as government civil servants, and one of them, number 4, is Dr. Masanza Michael, who is the husband of the minister. And we are allocating money to that preside. Madam Speaker, this is a serious conflict of interest. Musinguzi era akakasa nga afundikira nga Uganda bwe talina busobozi kukola ddagala lya COVID ng'agamba nti eggwanga lya South Africa balina obusobozi byokka nga nawa ne makerera ebyuma biriwo binafu. It can only be manufactured in a biosafety lab level 4. That level 4 in Africa is only in South Africa. In Uganda Virus Research Institute, we have lab level 2. Musunguzi era tusse n'okujerega Minisita Musenero wagambye nti obumanyivu bwe buli mu kujjanjaba bisolo so si kukola madagala nga wagenze maaso n'okutegeeza omukulembeze eggwanga. Corruption is a vampire that has sucked the blood of this nation, and we sit and dine with the vampires. We should no longer call them mafias, but they are vampires and they should be arrested and brought to book. But for my security, Madam Speaker, on Thursday, 2 vehicles followed me, and I know you have enough security. I will not move out of this parliament before you give me one security. Minister of Internal Affairs, I want you to avail Yona of the security. 2, under Rule 190, I will have a select committee to handle this issue. And I will announce the members of the select committee tomorrow. Wabula Ababaka beewuunyiza nnyo kyandibadde mu park naye lwakubanga sipiika waffe asazeewo bwekityo bwekigenze katusuubire nti najja kuteekako abantu abamanyi okulondoola ku select committee eyo, abantu abamanyi okulondoolera ddala. Abantu balya ssente kankubulira nakugamba ku lule nekugamba abantu bafuuka diiraazi era baminisita be tuli basinga bungi 99% bali diiraazi. Ensonga lwaki olaba leero tebaze mu office, mu parliament. Naye Musenero mwennyini abadde alina okubeera mu parliament apresentinga ebintu bye kuba ali order paper talabiseeko. You cannot claim to manufacture a vaccine in Uganda with the current state of facilities, laboratory that we have. NDA, which has the largest, under the Uganda Research Virus Institute, that one has a level 2 or 3 facility which cannot manufacture a vaccine. Newankubadde Honorable Speaker agambye ajja kuleetawo akakiiko ak'abantu
basobole okwekenneenya ensonga eno. Nze nandibadde njagadde tuteeke ensonga eno mu kakiiko akapaaka Public Accounts Committee, kuba kano kaliko abantu already balondebwa balina wuni ogwo gwe mulimo gwabwe okutunulira ensonga ng'ezo.